akatale ne kawuuma omusajja alya mmere omusajja ali agamba bajja kwereeta eggaali ne mulemera mu kkubo n'agwa ekigongo toluzimbe lukomeeno ababbi ne bakomawo bajja booya baagala kwabika nze nagibbya nzikiriza abasajja bakkiriza nti mala gimalawo gwe baagiguza yajja olubuto oluzimbye bannange nzikuse mu nsonyiwe. Amanya Bambita Rima Sam wa Metan Krabongo wano MR live oba ku Metan Krabongo live kwensinzide nate okuweereza n'okutuuka ko gwe mwana Katonda ali eyo mu mboozi nga zino mu kaseera nga kano kuba kunyumirwa kuba kuyiga kuba kuseka waddenga n'abamu banyiiga ffe baani abagaana embeera ezo zonna okujja mu bulamu bwo kino kye bayita obulumi n'okunyumirwa si ekyo bwe kiri obulumi bubaamu n'okunyumirwa bitambulira wamu loze kye kijjuza obulamu amaziga n'essanyu era kye kikola ensi omanye ensi etali mu ssanyu tenyuma ate n'obulumi obwo buli lwe tubuvuunuka moments ezo zireeta essanyu ku mutima anti ensi etambulira ku ssanyu na bulumi kati ekigifuula ey'ettendo okimanyi omuntu akaseera kootuka ng'olina okukaabako ow'ekitiibwa essanyu lyogenda osisinkana mu maaso amanya nze Gabinika Sekyewa Ronald naye kati ate ekyali eyita eri lya Gabinika mbali manyi walikyusizza oli mu kifo ekifo kyazze naye Gabinika okkiriza nti abantu abo nnambaazi z'abantu abatugoberera balina amaanyi mulina amaanyi era ekifo kyazze wabadde oli abasajja ne bakuyita baga okusinziira ku following joina ku TikTok okusinziira ku mboozi z'engeri gy'abantu gye bazigobereramu tukuwadde ekifo gwakulira okulwanyisa enguzi mu Makindi bannange nga bwakyogedde muganda wange era ndi musanyufu nnyo ndi wa bulijjo nedda ndi wa bulijjo honorable Sekyewa nze siba honorable nze ndi muntu wa bulijjo atosa kuba naye muntu wa bulijjo tomalamu maanyi ate nga nataso bevimbirako eyo bavimbireko naye nze ndi muntu wa bulijjo era ni muntu wa wansi kati we mama bavimbirako nkozesa kigambo kye kitiisatiisaawo jatiisaawo bamama mafyu abo nze kaliisoliiso kaliisoliiso oba coordinator akulira okulwanyisa enguzi mu Makinde division. Kaliisoliiso mu luzungu yabaati kaliisoliiso aba inspector sika so gwe inspector Sekyewa gwe IG inspector Makinde division si Uganda wali omukama wange nyagambe nga kubira ng'atwalako IG nteeko IG oli IG kitegeeza Makinde division nako kassaako bw'otakateekako anti bw'otakateekako olwo kati oba otuuma ekirala kankubira no IG Makinde division sinkalubiri kijja kukalubira nsonga IG ye Madam Betty Kamya kati goba IG Makinde division IG bw'otakateekako kitegeezwa gwe oba ogamba oli w'eggwanga lyonna oli IG anti w'eggwanga lyonna kati we IG oba IG kale naye Makinde division Inspector General of Government oyo IG Betty Kamya kati goba Inspector of Government mu Makindye kalabalaba inspector okuinspectinga kaliisoliiso oba kale kikuziba ogamba coordinator anja kwesa IG kati satisa bulungi nja kubira gwe IG gwe ngo omuntu angamba musajja kamunene owa Makinde division okongerako akantu akokongereko olabye kye bayita omukwano bakama bangi olabye kye bayita omukwano gw'abantu omukwano gw'abantu kikulu nnyo naye wenjukire engeri gye twasisinkanamu Gabinika ne ku kyotuuseeko enamba zaffe awo ezimalamu amaanyi ku YouTube wadde ku TikTok tukubya abantu trendinga ne Facebook kati waliwo nagaane waki YouTube yaffe tekwata naye kino kyotuuseeko nga tuyita ku mukutu guno kindaze nti Katonda kyatuwadde kyekyo tukisanyukire tugende n'ekyo namba zijja ku YouTube kasita
zirijja era nange ni musanyufu nnyo okubanga bakama bange madamu Julie sokoleke kozesa luzungu kozesa luzungu speak English when you are appreciating linda mukatini sokolineko katini oluzungu tujja dukozesa naye ne betuweereza abo kati gwe olaba ni mukwebaza mukama wange naye ate mukama wange si eka agenda okubeerako waliwo abaliko abo abalala ani banja kati olwayo twebaze mukama wo mu luzungu mbadde njagala akantu kano bakategeere bulungi mukama wajja kategeera anti kati kalitola nayo kalika confusing ate nga wasoma kakugira kati kiri kyo kali mbadde njagala nkateekewo bulungi katuule oba webaze nga nze nza mu luzungu oyakyusa mu luzungu kangezeeko ntwala okwebaza kuno. I want to take this opportunity okwebaza bakama bange abannonze to appreciate my bosses for appointing me. Abannonze okulwanyisa enguzi okkulira akakiiko akalwanyisa enguzi Makindye division who have appointed me to fight corruption in Makindye division yonna Makindye division yonna era yonna baba kitegedde era tugenda kukola obuweereza buno. I'm going to do this appointment or this service mu bwesimbu honestly keeko mu bwesimbu era nsuubiza nti ngenda kukola and I promise that I'm going to work okulemberamu bannange mwampadde be bankwasizza tukole nabo emirimu egyo. I'm going to work and I'm going to lead all my fellows I work with. Over my team. Yes. With all my team. Tewegaziwaza mu luzungu lwange. Nzikakaneko. Kale, n'olw'ensonga ezo bannaye ndi mwetegefu okukola, ndi mwetegefu okuweereza era ngenda kuweereza. Leka tugenda kulaba buli muntu waali. Tetwagala kuddamu kulaba Makindye division ng'erimu enguzi. So for that reason we are going to work. We are going to give all what we have so that we can eliminate corruption from Makindye division. Makindye division. Anti waliwo Ssaabagabo, waliwo ne Makindye division. Na eliminate kale katuufu. Kasobola okukolerawo nako. Eliminate. Throw out corruption. Kakati awo wetuli. So we are there. So twagala kulondoola babosi anti babosi bangi. Kisobola bamenya ate eno time sebo yafe. Babosi bangi. Menya ko nga basatu. Bangi. Twagala tulondoola tugenda kulondoola PDM, tugenda kulondoola government funds. So we are going to follow government funds. Titugenda kukiziganya na nguzi. Enguzi erina ovaawo. And we are not going to accept any corrupt officer. We are going to fight corruption and corruption has to end. How enkomi? Yours sincere? Sechewa Ronald. I am positive. Sibululu obo. Akabaka kule. Omusajja amubyeko eggaali. Tudde ku mulimu kati tulase. Bojja wana ebitiibwa byo. Soko biteeke eri wantu batuze kuweereza. Kale taata. Era yakala ebitiibwa bibira kome eri mu office. Anega kuja waawe. Okuje mvuza kaza kuluma. Zannuma. Emvuza zannuma. Naye emvuza zannuma naye ndowooza ende emvuza okuluma si kibi. Akusasulayo kasente. Ani manyayo kumanya bakusasulayo wakale ngoba osobola okumpa ekalachi wakale nompangayo ate kati gamba nayo oya kulya nguzi sebo akasibo nompanga yakasibo oli mukunzi bisabigenza kuja ngosa bakaba bange sebo naye kuja microphone eno buje tugamba abantu abali eyo nti esobola okutunda oba esobola okuteeka wansi. Kamera eyo esobola okutunda era esobola okuteeka wansi. So bana bakatonda abali eyo buli microphone bwejja ku mumwago oba buli kamera bwe tutunulanga mufu okulaba nga you give out all your best. Kyenyiza okwongereza akaawo nti abali eyo bonna
nga wetololera Makinde division oyinza n'okuba eyo yonna gy'oli nga tosirika tetugenda kukoma kusirika nti toyogera ku nguzi neggwe osobola okuleeta ebizibu byo gye tuli. Dimaliza ali mu Makinde. Dimaliza ali mu Makinde. Kati tosokera gwe Dimaliza eno mukwata. Kusiba. Dimaliza ajja kujja engeri gya tukirizibwa kusiba. Dimaliza yakola obwakabaka bwe awo. Enguze okusiba si ensonga. Omuntu osomubuulya n'akyusa. Nzimali yawo sibe mukomo Dimaliza. Anti tannakwatirwa mu nguzi. Nakati ngenda tugendawo nakati tumutege asuleko. Dimaliza ayisiridde. Dimaliza yakola obwakabaka bwawo. Nguzi ku nguzi. Waliwo abantu abali eyo nga tebanafuna PDM. BDM cheche. PDM Parish Development Model. Eziri mu kutambula kati. Zikola mulimu. Ziyambako abantu bo wansi. Ezenteekateeka za gavumenti PDM eyo gavumenti akasente yako yakaleeta okuyambako abantu bo wansi. Tetuli ba wansi ffe. Oli wa wansi niyo bali tomanje kava. Handika kinsonga lwaki Katonda. Kakati ffe tugenda kulondoola ebyo. Soko ndeko sebo. Tugenda kulondoola ebyo tulabe nzo mulimo gwange kujja ku KCC n'entunula bagamba okukola bawayegu tebagikola bagamba okukola kino tebakikola bagamba oluguudo buli kimu kino kitunulako bwe kiba tekikoleddwa nzo gwe mulimo gwange nokimenga mikolera inakuba mu kooti mbadde nyina kuba mu kituufu naye kituufu naye kambeere bwenti kambeere bwenti bamanye gye nvudde nawayo endaga saba kali forense kusala kambuzi era abamu baagala banduza enviri nga zivaako ne bagamba nnyononese naye munne waliwo kyali kintu ala speed yeso nga kiru nagira mu suuti ate kati nzize bwenti kasa target yamala okuyitawo waliwo ekiriwaawo se suuti eri si yeggwe waliwo yisaawo kalimu nayisaawo esuuti eri nti obudde bwonna nyinza okuddamu esuuti kakati nenzija bwenti okulaga nti namaze kyamaze omulimu gwamaze okujja kati mu kujja kwagwo kati nzize bwenti nenga esuuti ogenda jimpamu sokena njikubiremu ko tejja kutuuka ate lwaki ekoti tejja kutuuka lwaki wone kifuba kinene kisinga ekyange ate kali bakapima kunze fitting so kate manko wano bakaddamu ate nkasala keno design ate tuli ba design batugenda kono na bwonoonyo tabiri ina musajja wange eyo yali eyo mugundi musajja wange yali mu nnyenda awo namukunyumiza musajja wange yali mu nnyendo tuzize ku mulimu oba tukyali mu office ku mulimu tuli ku mulimu katuli ku mulimu office tukivutu tusose mu office tugisosemu kwali mu office mbadde saakubuuza bibuuzo bimu engeri gy'oli mukama wange wano kati ku mulimu nzaba mukama wo ku mulimu gwe mukama wange wolimbira nkuwa microphone nemba ku mboozi ate bagamba bituufu osanga kuduka nga ndya biberenge abantu bagamba bituufu bagamba bituufu naye munawo tebakkiriza bannaye mu interview yasembayo gye twakola esande waliwo omuwagizi weya kati kabiri kakimukiriza kwogera era kati ye temukiririzako kwogera nze n'ebintu omukubbo Shamimu Ntambi sindika message nga ayagala kutuyoola era nakadimalizaako nze ngenda ebintu bamenja kubivaamu ye Gabi akuita Gabi ye Gabi nga tayogera kati Gabi sebo Shamimu Ntambi anti bamu kubadde basaba essaala awo ne Shamimu Ntambi yakambwalako olwo nse gye naye kasaagiraba kweri kuno njagikulaga nengamba Shamimu next time beta zitongambe ebyo nze oli Gabi yulu yayambala ne kooti njamuleetera ne lipstick nenga ate oli si mukazi ate kati lipstick nange sakitegeera wasi ayingiramu Shamimu Ntambi anotula apo kayagala nyiro singako wano kano kalipo binga nyiro singako wano ina musajja wange yali awo mu nnyendo musajja wange oyo yalina taata we wana abasajja ebateri antama atamale mirundi eri antama ate yo tamale waliwe n'oluya mu level ziri ez'ekyalo kaakati ali mu nnyenda ze kufuna kuki sanyu yali ku gaali era yali manyi ga kifuba nno
muganda wange omusajja atuuka mu nnyenda ze kulya bulamu agenze ko mwambiase garage parking za wagenze ko nenga egaali temukwata ku gaali yajina eka abantu nabaga road we gaali Phoenix iyo kakati Phoenix yali ya bei nno buddo banku microphone gwaba kwa oyogedde Phoenix nemfulira dalanga kali munange atuuka mu nnyenda amalo gira gwa muziki mwambiase Yesu gakatala afune kuki ku mmere omusajja atuuka okufuna emmere omusajja amala okulya emmere eggaali bwe yagipakinze okudda eggaali teriiwo Phoenix ya black yakaaba bwati kale eggaali n'ayita omuguzizza emmere n'amugamba ani ajje wano eggaali nze simanyi nawe ekikulu mugira abantu lwaki tebagisepakinze wano kumpi eggaali yange ndibadde mugipakinga nkola ki enjaga ani ajje wano eggaali bwe yali avaali bamugamba siba eggaali giteeka olukuba n'abantu bano bazibu temufaayo ate ensiba yaki tewalajja nesiba nti nedda abantu bwe bajja bekubisaako ebifaananyi bakameramani bedda bajja okudda ng'eggaali teriiwo omusajja ng'agamba mukazi emmere ebadde ya ssente mmeka eyo nti emmere eno eri wano eri mitwalo nga 15 13 naga todda mutunza muntu n'omu yonna giteeke ku masowaani gange ngenda girya nga babeega mmere emirumu emira bagissa wali omutuuza ku mmeeza ng'omusajja atandika kulya mmere yali ekyali nnyingi omusajja ng'alya mmere omusajja ng'akkuta omusajja agitadde wali ntamwenda agitadde wali omusajja ntamwenda agitadde wali omusajja ntamwenda omusajja alya mmere omusajja ali agamba bajja kwereeta kamalewo emmere nze bwena ggwawo bajja kujja muganda wange abasajja batandika omu ku omu taata bansonyiwa embuto nga emmere gye yali ange egenda mu bali yali mu nnyenda awo si wala wakati emmere gye yali alya aigigi uliriza emmere ng'egenda mu bali aigigi anja kuleetera omuntu agende kuwa obujulizi tewakana obwakanyi kasota kuli ekitefu ekyo muganda wange abasajja baalaajana taata bali bagirimu eggwala ekikweketa abantu nga bagitunze nadda gwe bagiguza yajja olubuto oluzimbye bannange nzikuse mu nsonyiwe ajja akaaba oli ali mu kulya banne mala kumalawo mmere sebo tusonyiwe bafukamidde banne mala kumalawo alya omusajja yali emmere omusajja yali emmere ngaita zimba bali eggukira mu bali yali anga akabuto kakyali nga yali yalidde edda nanyuka agenda akebere eggaali ye nale nabaga emmere yonna mugimpe yonna tugigabira muntu mala gimpe sigina mukazi nabuga oli muwunza mmere nyingi tyagwempa natandika ogirya mikisi naniko bwawuta ku binyeebwa bwalya ku ngege bwalya ku abasajja bajja bakaaba yali taswankula ate sajja bali apo batyo baba swankula abasajja nga yerira mpola bwe bamulaje na sebo tufe yefeti amala kumalawo mmere yange mala eggaali twagitunze mugende mune temufaayo abasajja ne yagibagiguzizza nga yagivuze dda alabika nti atuuka emateete nga ajjalaajana n'eggaali obubuto eggaali nemulemera mu kkubo n'agwa ekigo muto oluzimbe lukomeeno omusajja yali ange emmere akatale ne kawuuma omusajja yali emmere naye emmere gyalya bwe emuyitamu buyisi egenda mu mbuto z'abali ababbi ne bakomawo abagikumu ekikwekweto baali 3 nego baaguza awo wennyini nga bagitunze dda akabeeyi bamugamba abantu basonyiwe batemunedda ali mu katale terina soba mukwatako bagamba banaye abantu bawaga mu katale teyanywa akadomola k'amazzi awo nkugambye nti ate yali afaaki ye kyagira kigenda eri kati akutaki yanywa ne ku mazzi amazzi gakusa akabuto ne kapinduuka ebinyeebwa ebiki n'atabika engege gundi kyayagala kyanywako babutto gwosaaga nosaagana embuto zitutta zizimbye tufa yesooka najja sebo n'alambalira buli waalya wajaboya baagala kwabika nze nagibya nzikiriza abasajja bakkiriza nti mala gimalawo oba bali bamugamba mala kuggwawo mulimu abasajja batasaaga ggwe naye obusungu abasajja abalina obusungu balagawa abasajja jakubandika ensi yanooneka aya tereera eddogo eryo twandisobodde ffe
Dogo anti kituufu dogo naye kati ate era kati kale tugambe nti anti mu kwonooneka ate waliwo abeefula ne bakyabikola ne babba abantu bafere. Musajja yali emyaka ng'emeka? Sajja ali myaka nga 5-7. Ali muto nvuumuulo. Eggaali ye baali bagiyita batya? Phoenix ya Buraaka. Anti baagizza baagizza n'akatale kaawuuma n'akwata eggali enavuga n'agenda nasigala nga balaajana yamala kubulirayo. Mumukwata musoka mugajambula wayogera lwaki abagize nga buli omu agamba leka gundi genda leka osakiko mwalimu bisajja binene awo bya otyo otandikirawa abasajja balagenda babakutteeko gwe okwate kiki otya nga bali tebakutte bali balajana mbuto zizimbya ye abadde alya yavuze n'eggaali yagenze mwe mugira kosaaga n'ensi eno kalinze olunaku olumu olira sokoleke to papa abemmere abaali basimbye obubuto bwe bakomyawo eggaali n'agikwata n'agenda kyekyaddako bwe yasota n'agenda yabaleka bakyalaajana tatusumuludde banne tufudde bwe baduse mu ddwaliro banne naye yaleka bagala tembatwala mu ddwaliro mbaleke mala kuva wano ne bavuga naga omusajja adduse musoko mumugo basooka ataasa abantu bagenda kufa ne bavuga n'avuga eggaali olwabulirayo bwe cwi abasajja nikogamba bula lutandise bula nikottereera eyalabika yali abantu bagize okwaga omukuba obubbi abasajja gye bali myaka 5-7 teyali mukulu eri muto myaka 5-7 okyali muto ogambye gwe lumu wadde oddaawo kaakati lumu nali ntandika okuvuga eggaali mu Sokoola awo ngenda nsinkana ngenda olwo sisita wange abantu bagondezeemu Essokoolo kye kibayinza okugamba kaalo Essokoolo lyeggabo togingidde kaluba kyekyenda kale mukyenda mwoteeka obugulu bwoti ng'okyali yanga kaakati nkyali yanga nsotta si eggaali Sokolo sisita wange ajja mugambo manyi nti tulina gye tulaga nimugamba nze ngenda okuvuga jjukira ye yali asooka okuyiga eggaali yali mukulu yali omukulu naawe nedda bavugiranga ddala eggaali tokimanyi mu covid si covid byadda byeggamba nga ndi muto ate Sokolo mu covid nali Sokolo nyivugira ddala kaakati munnaye nga mugamba gibuukire ng'abuukira ggaali yali munene bulungi ng'ali mu kilo 12 yali munene sisita wange nga kyenkugamba nkimanyi ng'alinga ng'omuzinyi omu azinira omuyimbi omu nga munene bwate n'essambi bwe riti kaakati ono omukyalo omunene azina ne Gravity ku stage bangi bazinira abayimbi abantu abanene nze manyi wa Gravity waliwo n'abalala wa Gravity yasinga obunene oli omuzinyi wa Gravity munene Tracy bamita Tracy munene nze sirako omuntu munene bw'atyo ate munaye agonda ekiwato kati yali enkana bw'atyo ne stage tezigwamu Tracy wazinira si tobakiraba bulijjo tobiraba nga zigwamu naye Gravity yaliko ku shame stage n'egwamu bagwayo bonna ate n'anenya abazimba stage naye nga kuwoyo omuzinyi stage esobola obutagwamu bagwayo bonna ne Gravity ne Tracy bonna kati Tracy naggwira oyo bagwayo bonna ensinga agikutulako nasi nalaba Gravity mulema kyekyo ekigwo kyekyo ekigwo kati Gravity yasookayo oli najja n'amugwira namumenya namwogola sibinaako bujulizi kali munnaye tutuuka mugamba okola ki mugamba tuba tugende tulwe nti tuula nga njika mu Sokolo gamba mukyenda ng'atuula ku muti kikazi ate muganda wange omuti oba ku kaliya munnaye nga nsotta ggaali
kutu jukira abo musokolo bato ina nnyo balance jukira bakayiga eggaali kati oli atudde kikazi mfeto tulo kisajja kibalansinge ate abwera ogiro te eggaali egiwe eno egwe olinga esesa waye manyi teteredde muganda wange tukirya jukira ebeera kubinuka namu kuba oli akola ki maaso nawe wali mukugu nno kwendika kandi tukirya bati kaserengito bweti eggaali negenda egiro bulugiro nebinuka nekubaka injani kutaka nze nasookawo wansi mu kusookawo wansi oli agudde atudde waggulu kuggwe nze nebasewo bwe nti kilo 10 mwazi kakati akakunku okamanye gali zedda zazinga zaziba n'akakunku tekyaliko kigere akakunku katudde wano wa munkizi wano munkiziyo mugongo wano eyo kati jukiro li munene alaja na bwaseka bane badde tusse bwaddako nyabo ne mugamba onzita ogenda kunzita atudde kantu kafundita omugongo bwasituka bagamba tawuli ya miyanga yali munseko ati gali etukubye kati omuntu ukimanyi nawe omuntu kase gali bakuba musoseka amusoga bane badde tusse kati yali munseko bwasituka bwati babanga avaako agenda nve akutegeera tujjoye gaddawo olokwa munene kati bweseko zimutta baddawo mugamba kunkanzi taita bikola ki tawulira yagamba bwaddako munda munda ne mugamba onzita ogenda kunzita ndikuttaka nkube ettaka nyabo onzita agenda situka bwati okuvaawo ngate njaso omuvuga ngakunkona kagize muno wakyaliwo enkovu enkovu yavaawo era singa baddewo eri mbadde njawo giraga abantu yavaawo kineyambulira abambulire ku kamera olaga nti sijja beyambulire kambadize ekitiibwa kyawe sebe ebintu bya bujulizi kati omwaka guno tulina kukola mboozi nga ziriko bujulizi kituufu abantu bakola emboozi ezitaliko bujulizi gabinika ate obujulizi sibubawa omwaka guli wabavuga emyezi 5 eja tumaze emyezi emeka tukwataganye gabinika tutwazizza ena jirena tukwakwatagana nti kutya ku byemboozi mbadde manyi biri ebirala ebyemboozi emyezi 5 tegisukamu kwa abantu babuze emyezi 5 egyo ng'obulimba bwoteka ku TikTok awo ate bulimba ki naye emyezi 5 egyo gye nakwatagana naawe mbyemboozi mwensinze okuvumwa ntyoboleddwa era nalinsaze omwaka guno ntondo wali munene ngamba waki ate emboozi oli inspirational speaker motivational speaker oli inspiration oba motivation naye bakuvumira bwere kati nagamba abantu ku kyakadomola nagamba abantu ebidomola abasajja yasitula ebidomola mu comment wabiraba nga abasajja bagamba wammanedde oyo musajja kituufu sekandi yennyini yamuwaki sente nga bakuwagiddemukko mu comment si wewe wokka bampagira wagira dda n'ate ekibumbe n'embwa bampagira emboozi ekyakuvumya ekyakadomola nze kennyini muganda wange ddala kigulu si ddala kati nabagamba ku oli omulala kati kigulu si yasitula akadomola ka lita 10 ak'obubiri n'akasitwa n'akajja Lusaka n'akatwala ku Naire mayiro nga mmeka muganda wange 3 nga mwezi nga kalimu amazzi katonda wange nga takyusiza mukono oyo ye muganda wange ddala si bya bbali kati luli nabagamba atalina muganda wange ddala ono wange ddala naye omuntu ayogera kalita 10 oli abakawuliranga akawulira naye tokyusa mukono ediyo bamukuba ne mawulire kati kale banonye bukedde yabaga mukubamu bate basakinge wakati agamawulire bukedde gali kagasiga mu data gogo biki basakinge kigulu si yasitula akadomola k'obubiri n'akajja Lusaka n'akatusa ku Naire ak'obubiri kiyotegeeza 35 ak'obubiri kiyotegeeza lita 10 keko obubiri na masaka banaye bana masaka muyino Oluganda bana masaka muyino Oluganda banna ate zimale sichuliranga ko fugamba kali kalita 5 kali kalita 10 mukaita kalita 10 ak'obubiri bana masaka yakasitwa kigulu sinakakwata bwati n'omukono gumu nga takyusiza tawumuzza n'akajja Lusaka paka ku Naire negwe wali ewantu ak'obubiri kyemva mutimba picha obutaala tukyalimu naawe
tukyali mugundi naye sente muzina banamasaka bakyasize sente wano mu city ayi banamasaka bagagga banamasaka n'abayisiraamu balaba edduka makkiriza banamasaka n'abayisiraamu be bantu abakyasize okuba ne sente bagamba ne batugoba ebizimbe tebivaamu byonna ne bagamba buli muno ekizimbe bizinesi zigwa lwaki wetubagamba ate bawakana kale mulimba naye akadomola kadi kankubuulire akadomola olaba liita 5 eyo akakikonda muganda wange bagamba okajja wano paka Kibuye ekikonda kyeki kanu kekakikonda gamba liita 5 kwa kabaka ekikonda kakikonda ke kana akaliita 3 yeyaka ako mama nyabo ne bakuga akajja wano paka Kibuye nga tokyusizza mukono towumuza tokyusa mukono kikonda sakaliita 3 anze nkeyimba uva wano paka Kibuye tokyusa mukono tokyusa mukono ngatwala anti bakunyigisa mazzi gocha bakunyigisa mazzi gocha kyegamba nkimanyi ubanga ava okulwana muganda wange olaba kinigi na kiri ne bakikwasa ne bagakijje wano paka Nansana tokyusa tekirimo kizito wadde kale kaveera kaguze nigina za uva zigula za mutwalo noziteka mu kaveera paka Nansana tokyusa gegenda tokyusa to umulagenda ndi guno mukono gutuuka ne kugamba nedda kyusaamu goginyirwa noba tokoywa kubanya otegeera kyusaamu ko awo wava obuzibu nabindika n'abantu abagenda bakubira ndulu wawe nyama akadomola akatutte bane akatutte wuya awo kyoka bana kyagala okwebuuzaako waliwo omusajja yankubira essimu naye akabindika emboozi ya Maria y'ekibumbe kya Maria mama Maria kati mama bwoba oyita Maria oba oyita mama Maria kyekituufu nyaffe Maria mama Maria kati bwoyita Maria oba oyita manya g'abano balala kweyo ku mama Maria kulina okuba ku mama Maria n'agamba Bikira Maria ekibumbe kya Bikira Maria akabindika kye yanyumizza kituufu nange nakirabako nti ababbi okukibba baali bamanyi nti kirimu macule oŋŋambye nti bakampolereza emirundi gumu kati gwe gwakumeka yali omu ku kibumbe anti ogenza omumuza kitegeeza alina obujulizi obumala kakati we wakumeka wakampolereza ntegeera bulungi mu message muli mu message bwe zibanga 10 ze message mbozi zo zokoze nnyingi nkaka mu 8 babadde bakuvuma bakuwa kakati kola boti mbozi kati toleeta mulungi leeta ngo wakanya nti ku kyamaliya ekibumbe baga abasinga obungi baga tekyaliyo wadde yalimu omu tugende n'ekyo badde nange neewunya nnyo oli okuvayo n'agamba nange ku kyalo naliko ababbi bakibbanga bamanyi mulimu mu macule anti abantu abo balaba ababbi abo abantu we batyo bwe bakola ebintu ebyo ndala bakatuli kibaba basuubira nti bamulimu ebintu ebyobugagga ebintu ebyo webityo ebyobugagga emboozi yali yayitayitako kola ku kyalo omuntu nga banamulonda mu luliro abeesiimu ng'amaze oba omulonda amagumba batwala agamu batwalako amagumba ge sotwalako e Roma abamujjako egumba ly'omukono ndalitwala aliwa nga bamulonze kati gabinga ne bakulonda kati nga faaza ngo bamulonda mu luliro abeesiimu kati bwe yafa bamala kulonda mu luliro abeesiimu nofa kati amagumba aso okutwala ly'omukono batwalako mu kyaki magumba ago akagalo ko ne bakajjako ne bakatwala batwalako mu makyaki mu kati nga Roma wa kakati Bikira Maria babantu balowooza ndoza mulimu ki ebyobugagga kwe kukibba ne bakitwala ng'abaana we babba wano transformer nosawa omwana nga transformer alisiba ne bajje bagajja bagitwala bajjemu amazzi ga transformer kidima kya mitwalo 6 ibateeka mu gundi oyiro wa transformer wakozesa mu gundi za loading mashini za loading kituufu muzigi ya kituufu nnyo gemazzi gawe ne mu batulu olumu okitegeera akati bo balowooza nti azaabu kiwedde tugudde ku kyekyo ne bakitegulayo kisho bakikubye omutwe bagujjeeko bakyebagazze bakitemerawo wennyini bakyebagazze bakitutte bakiteeka kwata bwata oza bakitwala bati ndowooza bulowooza ne bwakyo of course bakikwata babiri oba basatu kisinza bwe baali omutwe nakutte magulu bakikutte bakikulubesa bakikulubesezza bawa mu kalitunsi
kanoza ne balaba wali akasiiki akagundi gundi ne bagamba tekati kisukkawo wano bakikonye oho baagala mu lubutaawo obwabiteeka we babiteeka omusaayi ke gutandike wangi emisinde badduse gomanya otema ekiwumbe ng'okimanyi kiwumbe naye gwe tunosanga musaayi wete to musaayi pogyandusa okusammukira embiro kiikyo dduka misinde tova beera toyinza na kubeerawo abaali bava eri bafutuka baganda bagiri badikye kigenda mazi omuntu yafiiriddeyo muntu bannange mugende mulabe gundi eze poliisi ajja bagenda otuka alla kibumbe nga ate nange kibumbe kyekiri musaayi ebintu abikira mali tubabizanyiramu oba bamaloji lindako kati labayo kale bawakana olaba wano saidi ze negayaza saidi ze gayaza anti saidi ze gayaza omukazi yalajana nga yazimba ennyumba yali musabi nazimba ennyumba naye ennyumba yalimu endabirwamu ekyumba kya Bikira Maria nejjanga Bikira mu ndabirwamu bwati nga bosimule eno tati bosimule obula nga bwati namugamba alabika yazimba ennyumba naddira ndabirwamu neziba bbiri wakati nga kifaananyi yakissa nga ali bwati aliyo muganda wange ne balooka bayita bafaze bayita baani omukazi nga alaja ndi Bikira Maria alemedde mu ddirisa yali muzungu muddugavu ani Bikira Maria kiri muzungu nga bwabeera yennyini kali mu ddirisa bwati aseka oya bamwenyezanko ganda wange singa bakirabako wandirabye ensi yakuŋŋaana mu ddirisa nzigize egundi yandabirwamu ng'alemeddemu ne bagamusiimuule alimba ayinza okuba yazimba ennyumba n'ateekamu endabirwamu bbiri nakissa mu kifaananyi kiri omu nga temuli ke bajaaseyase nekisigala muli bwe kiti mu byasizaasi amala kubiyita abafazi namala kusaba nekibula alyoka agenda amaka gaali g'abakatuliki gali g'abakatuliki ali abasiimye emirimu emirungi obuweereza neze mulekawo naye entiisa eba nnene nange mulekawo nakuba entiisa eba nnene lowooza abantu bafukamira ne basaba obanga aga nti omuntu afudde ate gwe n'omule bafukamira basaba lowooza bwe yasaba omuntu n'amala okufa n'ogamba kasita mbadde mumanyi tubeera naye naye mutamuzika tubeere ffenna nja kusula naye nze nendaba Yesu ng'ajjaawo ng'ali ku foundation aze ku foundation nze naye mulekawo oyinza n'okudduka kyoyogerako tokimanyi Yesu nziruka butusi nga mukwata ku munagiro gwe oyinza okudduka ng'oli omusajja yakwata ku munagiro gwe omukyali yakwata ku munagiro gwe n'awona ani gambye osobola okudduka nguma ku Yesu okujjako ng'oli mukkiriza nnyo ng'obadde okisuubira era ngenda naye n'ofuluma bwoti wabwera ogenda okukanga bwoti mbiro oba olina okuba ng'oli mukkiriza nnyo bangi badduka egayazo agendayo n'omulaba egayaza kimu kyafuluma buli kimu kyafuluma ngamba wamulabako egayaza genda ku ggoko kati abantu babikwata kulabe ebintu gyebiri abantu bawakana okitegeera abantu bawakana ebintu gyebiri kati ekiwumbe kya Bikira Maria ate ekiwumbe kati nno gomanya tebakitema wamu bazze babitema naye wonna bikola kyekimu nabiwunya omusaayi guvaamu nze wano mukyaki yaffe wano ekaaba okuwano ewaffe wano omwana yakwata n'agenda n'akwata ostiya omanyi ostiya oba ogenda okusembera bwoti omubiri gwa Kristo amiina omubiri gwa Kristo amiina omubiri gwa Kristo olina okuba nga wagira olina okuba nga otuukiridde okusembera kaakati omuvubuka ajja bwati vuka balina effujjo oba amalala kati waliwo okuba level gy'otuukako nga osobola n'oteekawo engalo ne bakuteeka omubiri gwa Kristo okwo n'ofukamira wansi n'ogujjako n'okola ki n'olya n'okubakamira n'olya kaakati yo omuvubuka tenatuukako eyo level ne bateekawo bati n'ateekawo engalo n'ateeka mu ngalo waliwo oli asobola okujja n'amuteeka mu ngalo oli najja n'amuteeka mu kamwa olina okuba nga level eyo kuli eyo engalo nga bamuteekawo omuvubuka ng'agenda ng'akola ki ng'azinga nga sawa ayagala akakase muganda nga yassa wano afukamira bulagaya bwati mumba akateresi agagira bwati
Buladi ngakati kafusa musaayi enduru abuyanye banange faza akyasembeza faza okusembeza so akuyimiriza kiki ekigenda maaso omusaayi ensawo eyo nejjudde gubunduse nebituufu kaabwoko ewaffe ku kigwo waliwo kuja waliwo balajanye bakutte bamusabidde bafukamidde wansi bamusabidde basabye basiimuddewo bafunye akagoye akatukula buno obugoye obutukula bateeka kukundio bagusiimudde basaba bagusiimudde essala ebeerawo ogimanyi ggwe bafaaza nabasisita bye babagisobola tuze musoke mudde wabba buno abatasoma ebisomesa mulimu abakyalakyala babeereyo nga si musomesa si kinaye nga essala sapule mugumivu bano abagira ku church bayambako abachachi abo bakugiza essala basiimuula omuvubuka ali wakati basaba okitegeera abakazi bano abagumu mukuzikiriza abakazi bali eyo bamapita baani kazi basabi soyogedde erinnya libadde lyetaagisa ate kati ekyo kibi okusaba kibi kati singa adde yakola kirala kuba bwanga obujulizi mapita yasaba mapita njijaffe yalimu omukyala omwana omusaayi gubuze gwabula gutya omusaayi basaba bwe bagusiimuula ne basaba bagusiimuula ne bakwata akagoye akati obugoye bwena gye babussa si kutwala mbu buli mutooyi bwabako gye babutwala ne babukola ki babutereka kagenda okuddayo nga kalongo ne basiba nga beegayirira omuntu aba asobeza n'okusiiba mama Bikira Maria Yesu akagaati atooka babumpi kuteeka mu nsawo ogenda kutwala kemaani kema Katonda yamulaga nno baali bamuyitaani omwana nvubuka bayeyo si Peter alimanyi Peter nvubuka bali eyo kitegeera mukulembeze lwaki olimba nnyo ate lwaki okulimba nti ayi jiji Makinde division ngenda kulimirira kubanga ndaba ekyolaga eyo Gabinika engeri gyonna ematirirako wanindeka mbwavu Gabinika ate si ayigigi ayigi siyongerako erindala ayigi Gabinika enda kugulira esaati anti waliwo Inspector General of Government kati goli Inspector General Madam Betty Kamya kati goli Inspector General of Makinde kyekyo okitegedde nkitegedde Inspector of Makinde oba ontegedde enayinza okuvimbamu nze ngenda teekako IG nwansonyi ngenda kwongerako okuvimbamu aba David Bantu Foundation IG Makinde division naye njagala mbe nga ndi bantu nkole wenti tekemu balabe IGG sijja nateekako IGG yanja komaawo alo Joli nga nkutadde mu laudi yayo kubira nga nkubuza alo Joli kodi kofi Joli nao gendi ovadde ogamba otasibu mbadde ndi wano ngenda kujjako eyo tutese ebyaffe nkomaawo njijjeko nange mbatule mbwenti kati ngole mugamba ki naye obunyomero ebintu bino byoleeta Gabinika bandi kutwala ku poliisi ate lwaki ebisolo tebyana ddembe lyabyo birina eddembe lyabyo abantu kati batandise okukuba endiga embwa zo nakati mpulira emiranga givuga bantu bagwira embwa siri mu mukwano ne bazijjeko eddagala tugende mu kanyomero akanyomero ka leero anti lwakuba bawakana naye nze mbawa kino kyo kituufu nkiwulidde akanyomero k'olwaleero naye nja kakkiririzaamu akanyomero k'olwaleero bw'osanga ng'omukulembeze ku kitundu kyo kw'oli nga tayagala kuweereza bulungi bantu ate ng'aluddeko gutukayina naye aluddewo kuki ng'aludde katayagala kuweereza bantu ng'aluddewo ku kitundu oba mu ntebe ng'aluddemu naye nga tayagala kuweereza bantu
gwe tokayana naye gwe kwate ekkubo genda ku ttale funa entengotengo gimanyi funa entengotengo gizinge mu mukono ogwa ddyo funa ekikwanso mugamba ogulya funa ekikwanso gimala gikwata mukono gwa ddyo bwoti ogifumiteko n'ogwa kkono bw'omala ogifumita bizinge byonna mu kikono tya tambula olina okukakasa nti nno omuntu oyo omusisinkana bw'omusisinkana jangu talina gojja bwoti ng'otambula muyiteko tomubuuza muyiteko buyisi bw'omuyitako okyuke bwoti emabega naye n'okukakasa nti takulaba kuba naakulaba atojja kuba omulemesa kyuka bwoti n'entengotengo yo ng'eriko ekikwanso entengotengo mu mugongo naye olina okukakasa nti nno entengotengo eyo eyatika kuba singa teyatika amazima ga Katonda mu ggulu n'akukwatako kuba kyoba omukoze aba tagenda kuddamu lubeerera tayinza kuddamu kufugayo entengotengo ogimupa ne mwatikirako neyatika kuba jukire bayagifumise edda amazzi ge pyo ne gabika mu entengotengo mu mugongo otambule ogende ne bwana akayingira akalulu aganya